Yes, alright, natera nga bulijjo tolekedde ntandikwa Divine Screen Pictures ebatusako oba DSP ebatuletedde eno asewa ya Richard Victor film. Tukyatandika tugenda maaso mbulambalamba saaba kunyumiriza ziva mu New Ladies Corner videos. Omukulu Salimatia mukano tulina kuwani omusobwa Nsereko Paulo. Tukyatandika nagambye New Ladies Corner videos ebatuletedde filmu zino ez'ebina Uganda era nga yensibuko. Kakati no tulengera mu lusuku eno waliwo mutaka. Why? Musoke muyitewo nammwe ate kiki muyitewo lete jambia tukyatandika mbufunze ate tabuki mpa olubugo lwange buzibu kigwe Kadoma yabuuza muzeeyi yagambye agala kundya mujje munyambeko tugende tumulye nga tanandya eki muzeeyi agenda kulya tugenda tumulye tugende tukyatandika nate kakanno gaga bayitawo muzeeyi wono agenda mulya kiri abantu kakanno nga bayitawo kanono ka adventure kano ka adventure mwaludde okubulaba tulaba firimu zaffe z'abaana bano kina Uganda natenga bulijjo era tugenda maaso New Ladies Corner videos nagabe bateeka sente mu firimu zino ez'ebina Uganda okubanga zituuka mba agenti bonna kakati no bayitawo okoleke tugenda maaso genda okuwulira kerere firimu bagise Megenya The Cannibal's Wish. Megenya omuli w'abantu cannibal yabeera omuntu ali ennyama embisi bali be bayita abali ba cannibals. Musisi David yakoze ku nsonga ya kamera era ekifaananyi tukirengera bulungi nnyo kakati n'oluvannyuma sewa ya Richard Victor luno olugero yalukozeeko nnyo nate okuba tuli kutuusaako ate nga Musisi David ye editor. Kaakano tudda ku musajja mukulu ono bamuyita Salimatia oligino ne muzitumulayo mu sinema bungi Salimatia ono era nga waliwo era entonoto gye twakoze twa mistakeninze erinnya lye mu kafirimu kali ke bayita Enduulu y'omulambo mukulu ono Salimatia waliwo ka era awo ke twakoze twamwogedde erinnya eritali lirye naye nga ye Salimatia ge mannya gaaga ddala. Kakati no yuno tumulengera mu lusuku mutako ono musajja eno gye baayigiranga oluvannyuma ennyo ebimu ku bibira ebiri okumpi n'akatundu kano eno tulengera ebbala waliwo omwana mulenzi ayitawo boda nga bw'obitegeera yuno gyakoleeza atwala musaabaze kali atuuka wano muve ku piki yange amafuta gange ngavuze nnyo baneesebo tuyongerayo maaso eri mundeke ababoda n'okwecyanga sente ze mwampadde zibakomya wano muve ku piki yange tanka yino mugikaliza olw'okuba nkalakatammwe baneesebo tutwa mundeke tugenda ababoda ng'akanyuga eri sebo totuleka ntukwegayiridde sebo naawe wawano wootulese abalese eri mu kibira munveeko bwatyo ng'agisimbula saagala padde sente mumpadde butono ate mwagala mbatwe ng'agivugisa akabina kamuwuli olaba maama nagambye omusajja oyo sente zimuwe nga tumaze okutuuka te sente nosooka n'ozimuwa ababoda beezira ekyo buli okwata sente n'ozimuwa nga tannakutuusa wajja olaga essaawa yonna yeekyanga kaakati ansudde n'okugulu kunuuse nnyabo ane katugenda kukola ki
abasudde eri mu kibira nga tebannaba na kutuukawo we balaga. Efirimu ekyatandika tulaba Megenya. Megenya nga bulijjo nagambye New Roads Corner Videos yetulina kwerabira firimu zino mwe ziva era nga bakabaka okutuusaako ebinayuganda firimu zino ez'ebinayuganda ensangi zino. New Roads Corner ojja okuba nga ojja firimu ate nga beetaagira ddala ba agent abeetaaga okuba nti mufuna olukusa n'okugezaako okuba nti mu distributinga firimu zino babanga bali sole distributors. Yeah. Kakati nno omutonga akwata ku nnyina. Annange mpulira n'okugulu kuntabuseeko. Soka tuwummulireko wano. Wulira nzenna bwe mponyera. Mukazi wattu awonyera. Kakati nno ng'ajjayo kasuuka ke. Akaleesu ng'akaala wano. Ye mukoowu. Ane bulamu si bwa mulembe. Ku kicupa? Olaba otya mu kibira muno temuyinza kubulamu mazzi. Kakati ennyo nte muli bubi obulamu si bulungi. Mwana wange ecupa kye tuyiseeko eri. Mu kibira muno nkakasa temuyinza kubulamu mazzi. Genda oleete ecupa ekyo. Ati si tunoonye nfunireyoko okutuzinyweko ndi bubisire bulungi. Omutonga adduka. Ng'akwata kuba akomawo. Asooka afuna ekicupa kino. Kangendeko eno maama tolabe. Weegendereze mwana wange kubanga bannange ali wano mukazi wattu tabitegeera. Tenelera kati musajja mukulu yuno ali mu kibira. Entu byange naterekawa. Adake azze okunoonya omunyama. Babeera ku miyiggo mu kabira kano anoonya we yatereka. Kaakano toto yuno ajja asaatuuka. Tenolira omuto wano naterekawo wano natereka yatereka wano munyama gwe eyeterekera butera okukya. Yenna asesa kwesunga yenna asekanga. Akanno laba ogenda okulengera kumba alengeddo maama nyabo abakyali kuguli omunyama ate alina gwalabye gusaze wano. Alina gwalengedde gusaze wano. Kumbe kasajja katu wawa musajja eka alina omusankiki yakakuba omusankiki. Kasajja katu ne kazirika bali abasezi baba n'emisankiki gyabwe bwagukuba todda ngulu. Kaakati nno ng'ayitawo badodduka ate wattu kano kaba kawooma kagonda. Kano akato kaba sikeetaaga kufumba nnyo. Omanye ennyama ento eba siyeetaaga tetwala nnyo manda na muliro nanku. Gaakwata kaana kattu akayiseewo atera akagatte ku nva. Egenda maaso firimu tulaba Megenya. Nate nga bulijjo ekutuusibwako bannaffe ba New Roads Corner Videos. Era tugenda maaso. Kali mukazi wattu agenda okuddako omwana yagenza okunoonyeza ku mazzi ye nga takomawo. Katoliwa Ayita omuto Lutongo yagenza okukima ku mazzi alabika. Yasindise mwana kumuleetera ku ccupa y'amazzi awuli atali bulungi. Owa boda Lutango we yabatadde yabadde anaatera okubatuusa.
Lutengo. Naye nga bw'omanya ababooda bano n'okwekyanga. Mwana alazeewa bannange. Lutengo yajja anoonye omwana. Lutengo. Mwana abulidde mu kibira muno nno. Efirimu ekyatandika bagiyita Megenya. Nange mwana wange aluwa amanyabo fudde omwana twaluwa tibabanga ba mwana tambulirako mu kibira. Omanye ebibira byateranga okubaamu emisambwa. Ebibira byateranga okubeeramu emisambwa. Era ng'omuntu bw'aba abulidde mu kibira oluusi baagambanga nti emisambwa gye gyamutwala. Kaakati mu kibira muno nga bw'omanya ebibira bino biba bizibu, ate akadde ke baatuukiddemu kaabeeranga katuntu, kaabadde katuntu. Kati mu tuntu lino sibakkirizanga muntu yenna kwata kubo kugenda mu bibira ebyo, byabeeranga bya bulabe. Oluusi bagambye emisambwa gyabeerangayo nga gyota, misota gyabeerangayo, ensolo enkambwe. Kale ekibira mu tuntu kyabeeranga kya bulabe nnyo. Kaakati ebyo nga bigenda maaso, tudda ku Megenya. Megenya yuno bonna bayigira mu kibira kino. Muzeeyi yafunye dde omunyama, afunye kato kano tekeetaaga nku nnyingi kano. Balina ebitambo byabwe ebibaliisa abantu. Tulaba Megenya, The Cannibal's Wish, ng'asooka ala wali olubugo lwe okoleke wamma. Noonya nva nkadde ze natereka ate nzijangwa ku nva empya. Tunulira kyambe wagala genda akusala konna mu nyama genaalyako. Weetegereze nate. Kyambe wagala nga ajja. Okoleke gwe ennyama ye etaaga kusooka kwambula. Agenda kubaaga, asooka ajja yaawo. Ayina enkomooli. Enkomooli eno kakano zino enkomooli zezaalingamu amaanyi gaabwe. Era buli musazi wa kika singa alinga agirina. Kakano ogenda okwetegereza n'omutabani wuno ayina enkomooli. Zino enkomooli eba yansikirano. Enkomooli emulaga wano. Waliwo munyama. Eyo enkomooli ogenda okulaba ennyama ya muzeeyi kitaawe yalese omunyama. Kumbe ono yalese eri gye yatereka alikwena eri fresh. Agenda okubaaga. Abaali wano awulira akolola abadde agenda kutandika kubaaga. Sokoleke mmale okuzinga ku nnyama eno. Balina emirulu. Omuntu ng'alya ennyama, abali b'ennyama be basinga emirulu ku nsi kuno. Tayagala muntu yenna kumanya munyama gwe ng'asooka agubikkanako wano. Kaana k'abandi yakasanze mu kibira. Kano ng'akwata ekkuba asooka alya kava alabe. Kumbe ono agudde ku muzeeyi yali yatereka okugulu. Balyako mpola mpola eyeeterekera butera okukya. Omutabani ng'agwa ku nnyama ya muzeeyi. Tunulira. Golabyo nkola. Muzeeyi n'ennyama gigyo. Oli musiro, talina kuyigira. Sikwansalo yakala nfe njala. Agize wao. Sijajjo. Sijajjo. Onachanoonyako. Nakufula. Amakulu go nyakafulanga ogo. Gwe mwana gwe naawe amagulu go nja gafuulago yokono muzeeyi leka. Talina kuyigira. Nze nina okuyigira. Ate muzeeyi ngenda mpola naye nja kulya. Ko nze njo sooka okulya. Simanyi watuuka otya no nga sinna kulya mbwa ggwe. Oba nze nkuzaala n'okuzaala. Bakayanira nnyama. Taata n'omutabani. Kali kumbe
omutabani alinayo bakyalibe be bano. Muzeeyi tontiisatiisa adduse n'okugulu kwa kitaawe. Omwana ono amanyiira siya nze nkuyigira omuyigo ogwange oguddira ogutwale. Bano ba cannibals. Kakali Kadoma naye kwali tukyatandika tugenda maaso tulaba Megenya era nga bano bwe bamu kubatuusako firimu gye bayita Enduulu y'Omulambo. Tuli ku kitundu ekisooka part 1 nagambe ziva mu New Lords Corner videos. Wejja okuba ng'ojja firimu eza buli kikeeze bina Uganda. Omwana nantwalako ennyama yange ng'amanyiira. Eno alina kilo 5 ayombera kilo 2. Gwe bayita omululu gw'abali b'ennyama. Omuli w'ennyama alulunkana. Omwana atuuka okulya ennyama yange. Salimatiya oligino ne muzi. Ajja kummendegera. Omwana adda ku nnyama yange n'alya. Kale kamanyiro ka kika kyako. Ekibira. Ebibira bino byabeerangamu abantu abalya. Byabeerangamu abantu abalya. Kyova olaba edda nedda. Bantu bagamba nti ekibira gindi mukyegendereze. Bantu babeerangayo nga balya bannaabwe. Omwana wange. Onaze anoonya omwana we. Omwana wange yakuttewa. Omwana wange yalazeewa. Anoonya omwana. Nange buli kyalaba akitya. Buli kyalaba akitya. Gakubuza mwana wange komawo. Kali kumbe. Iwa, Lutengo. Mwana wange amazzi oba gakubuze komawo y'oluwa. Ayita Lutengo. Lutengo talabika. Wowe nnyabo. Nfudde nze. Tugenda maaso. Omwana talabika. Tamanyi nti naye kennyini gy'atambulira ali mu bulabe. Owa boda yazadde akabasa kano. Okuba ndi omukyalo ono si yamutuusizza w'alina kumutuusa. Kati mukazi watu anoonya omwana we. Omwana akutte wa Lutengo. 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 Ekiri mu kibira. Bwe bawulira ku ddoboozi ly'omuntu ali nomo. Lutengo ajja mukazi watu agabatukana. Ayita Lutengo. Kumbe koleke ono ayita tezibe enva ate nsava. Lindako ono ayita. Binza okubeera wano ng'ate omunyama gwaze dda. Bone bwe bakulabako obulabi balabira ddala omunyama oguwedde emiremu. Tunulira mwana wange nga sikulaba. Bane mwana wange oluwa. Nange amagamaga mwana. Kumba ate mu kuyita omwana alinga eyeeyitira abali. Sooka olindeko. Ono yabbye ebifi bya kitaawe. Amanyabo yenna awulira amalusu gamuyiika buyiisi. Laba ono gyali. Bonna balinga zivampaya. Ono alengedde bannange gatuuse dda. Omunyama gwatuuse dda. Waliwo omunyama omupya ogulabiddwako. Waliwo omunyama omupya. Lutengo. Mukazi watu. Lutengo omwana wange. Ayita omwana we Lutengo. Lutengo omwana wange oluwa Lutengo bannange akunoonyeza nkooye. Kumbe agenda okugwa mu tayimingi y'effumu. Kadomasi. Ano mwana alazeewo ono. Tunulira. Ajja anoonya omwana. Omwana akuttewa.
omwana abulidde mu kibira kakati kumba alinnye mufumu alinnye mutego kwata nyweza gezaako kuwala banange mundeke mutaka kwe kujateme womunyama nange nze mwama w'omwana olina okulengera nga fesi y'omusajja agimanyi taata w'omwana tabula nange nze maama w'omwana wo mbadde nkuleetedde mwana weerindako tosogga ate kikiro sogga naawe nkoze bwebe neetoogana banange mbadde nkuleetedde mwana wo ku kika yamuzaalamu omukyala kati omukyala abadde aleese mwana aliwo omwana wange bana esimanyi bayika bamulidde nadde omwana nazze naye omwana amuliddeko amukyabera wa wakoze ensobi omwana omuleka otya ndi mu kuyigga babbi ate oli wano mbw ayigga babbi kati ababbi ki abali mu kibira ye kenyini atunulanga mubbi gira kyatugee tuyigga omwana wange kali ng'agamba bakya awo nno omukazi si waawonedde okuliibwa abakubanga tebamumanyi naye nga kimuyambye nti ono maama wa mwana sookoleke gwe tugee tunoonya omwana wange aluwa yadde basezi naye oli abaamuko akategeera nti ono mwana kirabika ebitambo by'okulya awo oba biwuguddemu kaakati nno nga badduka omwana yamutumye mazzi lwaki tewankubidde essimu kunga amaani ojja yitawo kaakati nno omwana gwe bagenda okunoonya nagamba kino ekyalo kirimu abasezi nange nkitya bane owa boda yaleese obuzibu owa boda yaganye otutwana atuleka ali mu kibira bannange yabalese mu kibira owa boda yanguwa omwana wange bayika bamulidde nadda taata asera omwana asera kakali baba bagenda lindako zino engoye sizo z'omwana wange zino maama nnyabo kale engoye z'omwana azirengera wano n'akubirawo omulanga n'amanya nti omwana bamulidde dda omwana engoye mwe yajjidde bamuwambudde wowe maama omwana bamwambudde bali basezi kaakati oba amulidde dda wetwogera alabika mulye efirimu egenda maaso tulamegenya nagamba eziva mu New Roads Corner video zinate bebatusaako ebina Uganda ensangi zino era nga beba sole distributor mu Uganda yonna eri firimu zino ez'ebina Uganda bebalina olukusa kaakati nno omwana yalabika yabuze ate ng'omwana oyo wamegenya kati taata yuno omwana tamanyi nti omuntu omukulu tebamumanyira nonzirako nomanyira notwala nyama yebayombeza nyama yenkya yabakyankalanyiza taata n'omutabani ennyama ebatabudde munange musajja mukulu ng'ayitawo omunyama gwe guguno yasose gutereka omwana bamunoonya kaakano yakambudde dde abadde agenda kawaata nsooke nkatwale nja kawaatira eyeeka genda maaso firimu yakawaatira eka nsooke nkatwale tulaba kina Uganda nga bulijjo baana baffe baawano nja kawaatira eyo nga yeetikka akatadde mu kutiya enyama gyentutte teri bwakumala yenna wamba bajjajja ennyama gyentutte eno terina kulibwako mulala yenna yaddako ennyama nze nina okugirya nzeka oyo mwana bw'atammendegere yajja okuddako okuliibwa nze ng'ateeka munyama gwe mu kutiya oyo nno gwatwala abamuzzukulu we kaakati no weetegereza ensi gwatwala muzeeyi olidde muzzukulu wo wangi nze nonze nyama ani gwanyumiza abazzukulu twala eri twalyanga n'abazzukulu
Musayo mutabani wange. Firimu. Omukazi abadde akaaba. Kino kimujja enviri ku mutwe. Bulijjo taata w'omwana wange. Maama nnyabo wulira. Taata w'omwana bulijjo musazi basera muzaalazaala nnyo basajja be mutamanyiwa gye bava. Wowe nnyabo. Kino kimujja enviri ku mutwe. Kitaabwe wa mwana kennyini musazi. Balina enkomoli ino. Olabye? Aliddemu mutabani wo. Mwana wo gw'alidde. Onafaananira ddala buli obwalongo ttaani mulabe. Kaakati. Olabye? Mutabani wo amulidde. Kati oli abatakyali mukazi we. Tugende tumulye. Kali kadoma agamba ke balidde mutabani wo. Lwaki tetugenda n'omukazi naye ne tomulya? Tugende tulye omukazi. Ne bayitawo kati bajja ate ekirinnyo ekyokulya omukazi ono. Abasezi tebeesigwa. Essaawa yonna ekitambo kimulinnya nga kyakutema. Kukulya. Oli amugaye ne baba nga omwana wo bamulidde. Kalina kyaladduka ng'agwa ku kutiya. Omwami ono gy'abadde yeetisse. Akeberakebera. Asolabiremu. Asolabiremu. Maama nnyabo okugulu. Musajja ayina entumbu ono gwe baalya. Waawe! Yamanyirawo ne kati lukoledde. Kumbe bano bafunyedde ekirowoozo ekyokwagala okujja okulya omukazi ono. Maama nnyabo agenda okukitegeera n'anoonya eri mufulumya ekibira kino. Yamanyirawo tikino ekibira kiri dangerous kyabulabe nnyo. Laba ekikumi bakomyewo at least balina okulya omukazi ono. Maama nze omukazi watunaalyoka akulukuta at least ono omukazi alina okolebwa. Tunuulira firimu Neurons Corner videos bwe ziva firimu zino ne balyoka bagoba omukazi. Ne balyoka bagoba omukazi bannange mwegendereze ng'abasajja be mufumbirwa. Omuvubuka akugwako eyo nakwana naye nga tumanyi kye bali omufumbirwa mu lyasooka. Yadduka okudda ku kkubo. Wewe nnyabo wekulangiro wa bodaboda kumbe yono yennyini yabasi wano wabyanziza bakabyanza abyanziza nnyo mu kkubo lino nga bw'omanyi boda ez'ekyalo. Tanange gwe watusudde wano ate kiki omwana wange bamulidde. Omusajja gwe nazaalamu omwana mbadde simanyi nti nabasezi ono gibuukire nno tetunaabeeraawo kati abasajja babadde bamutwala misindo ogenda okutuuka baba nosimbula gwe obusenga amanye ono ennyini atunanga kulya kazi kati naye adduse pulira njakuwuuta ku musaayi. Ekintu kiri bw'oba towuuse ku musaayi oba nange ne baddayo mu kibira kyabwe balya bafunkuza. Kaakano tudde bali Mwami wange ale mwami pakupaku waki oyo nzireyo ebinyo birya. Kanzireko ebinyo birya. Nina saagala nnyo kuyombagana na mutabani. Saagala nnyo kukaayana na mutabani kusika muguwa. Nenkulabako ebbalirirwe. Kaakati naddanga nenkulabako ebbalirirwe mukwano. Ensonga enkulu ono ye maama ono ye taata w'abaana. Ag'ensonga enkulu nze ne mutabani wange tusika muguwa. Kono era byonna bizibu naye maama byotwala bizitowa bulala. Agenda kuddukako ebinyo birya. Asooka addukeko kumbe guno omunyama gwafunye ayagala gulya yekka gwe mululu. Ayagala kulya yekka naye ng'omunyama gwatwala ate gwa muzzukulu ayagala gumusuuza. Mutabani we ayagala gumusuuza. Otwala ki muzeeyi? Tebizitowa byokutteko nti si bizitowa. Okay. Oba tubisibeko mama. Tubisibe nja kwesobolera tokugira. Ni muzeeyi. Byotwayo akabizitowa ni atofaayo. Tujja kutuuka. Muzeeyi bannange. Kaakati nno. Megenya naye muzeeyi birayika bizitowa bye tutwala. Nagwe tofaayo sente nja kuwa.
kikulu nojja kusasulwa. Muzeeyi ng'adduka kumba omutabani agenze nga naye muzeeyi gwe naye nange yajja agobe bwotyo bw'olifa nkukolimidde nze ngenze naye muzeeyi gujja kuliibwa. Eyo nkomooli eba ya busika ya famire n'addayo mu bitooke. Kaakati oluvannyuma lw'akaseera nga kayise muzeeyi ye yadduka. Ye firimu nage tulaba Megenya nate kwe tuli nga bulijjo New Lords Corner vidiyo zimwe tujja okuba nga tujja firimu zaffe zino era nga tugenda maaso mpola mpola. Kati laba ensi, laba ebitambo kye bikola, laba ebitambo kye bikola. Aseera nankomooli eyo enkomooli eyo bajjajja tebajja nga tujamba tugirina. Kaakano mutaka ono akakuba katonyerera obudde bwakumakya. Ono omusajja ndese mbuliri alazeewa. Omuntu okuleka mbuliri atyo n'afuluma nga tagambye yajja amunoonya. Bana alazeewa bebi. Mwana muwala bamulese mbuliri. Ani nze tandika wano. Ani gwaleka mu nju obwomu. Amagamaga akuttebwa kwe kuyita oli bamuyita taata nkoggo. Akoola taata nkoggo. Kumbe gwanoonya yuno taagala bamulabe. Mukazi ate gwendese mu nnyumba ki ekimufulumizza. Akuttewo ono pakuba katonyerera. Najja kuleeta obuzibu ono. Akuttewa bannange kumba amulengera wano. Obwedda nkuyita ng'osirise. Kyokka bano obwedda nkuyita ng'osirikidde awo. Bane nga nkuyise. Mpita naye ng'oli. Nempita ssebo ng'oli wano. Noonyeza ki? Ate onoonyeza ki naawe? Saagala bintu modulo. Ko nze ne katondeka eri mu nnyumba bw'omu. Nze toyinza kundekayo. Nze tondeka mu nnyumba bw'omu. Maama mbeere mu nnyumba bw'omu ssebo gw'oli eno. Tamanyi kimufulumizza. Ebiki? Onnemeseza n'okumaliriza emikolo. Kati emikolo gyange ginaggwa gitya ng'onoonya nnyo bw'oti. Kundi mikolo ki gy'ate gikundeseza eri. Saagala. Ng'amusaako enkonyoomo. Asooke yeebakemu on'amaliriza emikolo gye. Oyo gwe bayita omusazi eri enkomooli. Kati akajanja kakukubbe. Kaakati Nze Megenya bammanyiira. Megenya abandeetako akajanja sikunamira ate. Bannange sooka yeekyangaawo. Abadde ayina emikolo gye gyagala okumaliriza. Etambo nga limukuba bulungi. Etambo mu kumukuba obulungi ng'asooka kwata ebbali wano. Ayinayo entamu ye. Kati ewaka wano bwe wajjawo omugenyi olaba enviiri nga koleko na ezo nviiri kwabaddeko n'engeri y'akagodo. Kali ate waliwo wano. Buno obuyindoyindo buno bumuwoomera nnyo. Obuyindoyindo obwo. Wulira. N'alyoka asolobeza eno jajja n'aliira. Tosaa kulya muntu ng'oli nnomo wabaawo ekiba kikuliko kiri ekiba kirya. Demoni ow'ettabbo. Nkuwe kasupu onoowutako. Era weta kasupu onoobiyiga. Amukubye enkomooli n'asooka yeebaka mukazi watu yeebase tamanyi kigenda maaso. N'asooka alamiriza ku seppiki awo. Entamu kasamuli nikeeyongera. N'asooka awuuta. Megenya muli. Megenya muli. Kati nno amala awo ng'akwata ntamu yagizaawo wali. Ng'asooka jja
bamukudda nsaawo. Abasezi bano balina amazina gaabwe si batega kika kimu. Kali ng'ayitawo. Oli omuwala amaanyi g'enkomoli gamwebasizza ng'agimuzzaako awo. Gundi gwe omusezi asobola okulya ng'oli mulamu. Yo bambi. Kyekyo. Okoleke tulabe engeri gye tukuza engulu. Ngadde engulu. Kali oyinza okulowooza obwedda muli mukwano obwedda bakulezeeko. Bane mukwano. Obwedda ondezeeko bw'oti kunye. Singa nno buli kanakuwonderako. Bane singa nno buli kanakuwonderako n'ebiseera ebisinga weefuula bize. Naye kaakati. Ani kaakati? Olaba otya bw'ojja n'obeera wamu na. Kati olaba otya bw'ojja nitubeera ffembi. Tubeera ffenna. Ti. Ono yakyadde. Bali bamaama b'abaana b'abakulu. Kundwaki towasa kubali bamaama b'abaana b'abakulu. Kuwulira omukazi omu musezi. Leka tombulira omu omukazi musezi. Mubbi. Ate omulala mubbi kati abakazi kyabo. Lindako. Omukazi teyakusala ekitambo. Kali omukazi oza teyakusala ekitambo osere. Sobola kunsala kitambo. Tebasobola kunsala kitambo nze. Sobola. Tebasobola. Abasezi w'obeera nabo. Bagamba nti bw'obeera n'abasezi naawe ofuuka musezi bakusala ettambo n'osera. Eri naawe. Ali ku poliisi kwayogerera. Wamma tubeere ffembi. Kale nja kusooka njogereko ne baaba. Kale nja kusooka njogereko ne baaba. Sinaba kiwedde tunalaba kyanaŋŋamba. Budde bugenze. Naye obudde buyise nno. Tugende mu nju. Nina okuddayo. Yazze kukyalako bukyazi. Yazze akyalire ku mukulu Megenya. Nina okugenda. Bane nina okugenda nno. Ninaawe leka. Kati nga sinaba kwogera naye. Lwaki tosula? Ate nga sinayogera n'abaaba ate nsule. Kale ojja kgenda enkya. Ojja kgenda enkya lwaki opapa? Mbadde saagala kuddamu ku ssula eno. Tyanze mbadde saagala kuddamu ssula eno. Yasuzeewo lwaleero. Omwami amulemeddeko neera asule. Enewe okkiriza. Kale kansule tunagenda enkya. Awo nno. Nga bayitawo. Abasezi basala abantu ebitambo. Gakali kabanga kaze abayagala obeere nga ye. Ebitambo ebyo babisala abantu abadde tasera n'osera. N'ozuukuka ekiro n'otambula mu bantu nga tomanyi. Bano be bazzukulu b'omutabani oli omusajja oli Megenya. Be baana bano abasatu bazzukulu b'ono omukyala. Abagale temutambula mu nkuba ko ntugenda eri wa taata. Asula kumpi wano tasula wala ne kitaawe wali. Kali yuno. Ali mu ntamu. Mama. Mwe bano. Kyagala okujja kubeera wano nange. Munonya. Mama mutaliwo mujja. Bazze kulaba ku maama waabwe. Maama mutaliwo mujja kudda olulala. Mujjembayo ku nyama mulyeko. Olya n'emirambo tuleke naawe. Obwana ku kitaawe waabwe. Ani abagani ndi abantu. Ali abantu naye tayagala mugamba ko ni ali abantu. Oli abantu taata tuleke naawe. Bwana mwe. Naba munakola mutya mujja kulya. Ate namwe mujja kulya nno mungende mpola. Mama omukazi gye. Bwana buno. Mwagenda kungwa. Oyo jjajjammwe yabagamba nti ndi abantu oyo jjajjammwe. Naba munakola mutya mugenda. Kaakati nno. Mutaka ono yali ayogerwako ng'ali abantu era ng'abaana be bamumanyi tebabeera naye. Badduse emisinde babadde bagenze kulaba ku nyaabwe mbu maama abo omuto yazze. Maama omuto alina enkolagana ey'omuggundu ne taata w'abaana bano. Kali jjajja ajja abanoonya. Jjajja taata ajja agambye agenda owewenyula ffe. Ate ki tumulangidde nti ali abantu. Bannange omuntu alabye n'emmegenya. Mulabye ne kitammwe emmegenya oyo. Bazzukulu. Ate si be befujjo. Kali nga basooka bali akava mu bitooke. Jjajja asigadde wano. Obwana buno kembukwatako kunnangira-langiranga buli kaseera nga bwe ndi abantu.
wama mwekweke bwana bakumanyira bumanyizi buno saagala baana abange ne batuuka okunangira mbu ndi abantu ate jjajja gwoleeta ebizibu maama jjajja w'abaana gwe wabutabeera gwe n'alibadde sibonaabona obwana ne butuuka okunangira ndi abantu ku naye naawe omanyidde ekimala buli kaseera nojja nonsojja lwaki onfuukira ekizibu nazaala mwana nazaala gwana nali mbanyi nti nazaala mwana kumbe nazaala ekizibu kale n'olaba maama nja kumegenya ng'ena mpola kale megenya ontiisatiisa nnyo okukolimira gwe nze ndikulakira ebyo gy'oli ali abantu gwe nkukolimidde gasiya omuli w'abantu ono bannange netta nazaala ki kino kaakati nno maama mutabani waali abantu abaana abadde beekwesa abazzukulu oli azze abanoonya bubi nagambye Neurodies Corner videos. Neurodies Corner yensibuko ebina Uganda wano ojja okuba nga ojja firimu zino ez'ebina Uganda. Kakati kano we kaali keekwese kajja ne kafunirawo engeri y'otulo tekavaawo mu kitooke tekavaawo bino okulaba mwana wange zireeta mukazi ng'akayita nkoggo mwana wange nkoggo ogenda ogambe maama wo genda ogambe nnyoko oli nti gyali bagenda muliirayo tasula olwaleero no talina kusula nange bandya buli tebamanyi mafiire gange ono omukazi bamulya kati omuzimu gujja okulabula oli omukazi eyazze ekayo yali muganda wa mukyalo ono era amugamba genda ogambe maama wo bajja kumulya tasula bino byagandi agenda okusula azze akaloose tebamanya mayitire ge oli omusajja alya megenya alya bakazi be bonna abazaala abaana yajjanga abalya bano abaana baaliibwa bannyina kasitukiramu babalya buli kaakati muliraanwa ono yawasizza bibamu ku basajja bokaala abakuliridde naye nga tebawasanga oli otya nnyabo wazze kubeera wano lwaki ombuuzizza oti nti anedda nsanisa okulaba nze mbadde nkubuuzaako bubuuza maama mufumbirwa kiki nti ambadde nze nkubuuzaako bubuuza bano abantu tebalina byakkola yenna avudde eri nga ze kuŋŋamba ekyo mbusimanyi bano abantu tebalina byakkola eŋŋambo zibatta ali mu maka g'omukulu yafumbiddwa naye muliraanwa amugambye ennyabo wafumbiddwa wano munnange ali mu kweyozaako ali mu maka ga megenya kwekaza naye ntiddemu omuvubuka ono kyaŋŋambye waliwo omuntu akubuuza ekintu ng'abanga alina kyategeeza era mwegendezenga nnyo abantu ebigambo byabwe neerindako kali atandika okulira ng'omutima gutiddemu kubanga omuvubuka oli ku kyayogedde eni nnyabo wano wafumbiddwawo mutaka ng'ayitawo mwana muwala ng'ayitawo ye omwami akuttewa kali kano kajja misinde baakagambye ennyoko mugambe tasula katuuke waka wagguli maama alazeewa maama baali banga naye bamulidde dda tugenda akole waffe banange tuwedde banange tugenda akole baba balazeewa yabo maama gwe bagambye bajje bamulabula alabika yaliribbwa dda we twogerera omwana ng'atandika kulajjana bamusindise bajja alabule nnyina
oli kitaabwe muli naye ayinza okuba nga tali wala ng'ayita waayite ayite nnyina. Bano abaana bonna balina bannyaabwe. Kaakati nno munange mutaka yuno tumulengera ali nima ya kika kyeno alimanga atakula omulambo, alimanga ali mu kuziikula ennyama. Katonda watu ino nduuza inima y'abasezi. Efirimu tuli kumegenya nga bulijjo Nulodis Corner videos. Kati abaalima agenda okulira kiringa ekimutise, kiringa ekimutise. Omanye ekitambo kijjanga ataaka, ekitambo kijjanga ataaka. Ogenda okulaata jjeeko empale taleseeko mbugo. Kaakati no tavudde mu lusuku yuno tayiseewo, tayolekedde ku kijja ky'abandi, ayolekedde ku kijja. Awo baagala nnyo ebijja kubanga we wava ennyama yaabwe nga tatandika mikolo, nga tatandika mikolo. Laba firimu wuno wuli wuno nga yeetala kalina kyala yajja anoonya omwami ono maama nyakunyabo amulesewo abadde agenze kulima. Yalaba ekyamukanga ng'asooka alya kava. Weetegereze firimu. Laba omukulu, laba omukulu, laba omwami. Bannange, bannange ensi erimu ebyeneena, ensi erimu ebyeneena. Bannyinaffe bafumbirwa, bannyinaffe bafumbirwa abantu naye nga tamanyi. Omusajja amukwanye kumbe atuuka no n'omuzaalamu abaana naye nga baaba gwe yazaalamu abaana. Laba tabbu, laba tabbu. Omuvubuka musezi kyokka ye muntu gw'olengerawo n'otuukako ne weegomba n'ogaa nafunye oluvubuka. Laba ekizibu, ettambo liri ku ono. Maama nze tunuulira gwe bannange nage tuli kumegenya. Zisange mu Nulodis Corner videos nagambye mwe ziva era nga ebina Uganda byonna. Kaakati Nulodis Corner yensibuko yaabyo ebina Uganda. Uno maama nyabo, maama bannange, bannange. Ate ebintu by'ekitambo kino biba bizibu. Kyonna wekyagalira sebo kisobola okutimba. Kati mwana mwala ajasoobasooba ng'egye kino nti oli mu kusera kanda booba mu mpalo oyinamu k'oyinamu bwe bituuse nga taka mu mpale nga tajjaamu ogumu ekitundu. Guno ogumu ekitundu gujja kuntuusa, guno gujja kuntuusa. Kali kumbe omanye abasezi baba bawulira nnyo. Kati yawulira akamenyeka n'asooka yeetooloola wano lire, n'asooka yeetooloola lire amalaalo wano. Yageetooloola wulidde akamenya kakyaka akamenye. Baagala kundaba nga nsera. Kwe kujjayo enkomooli wateeka okuba zze wano. Wano wali wazzeewo mukazi tabanga zze nandaba nga nsera. Nukwata mu mpale, mpale bajazizza atutte ogumu ekitondo. Bamusanze asera bamulengedde. Enkomooli ejja tuyamba. Bajjajja musooke mundago nanzibye wajjakutte. Ala yagaana n'okwambala engoye ez'abantu ba bulijjo. Abeera mu bino munange. Kaakati nolaba gwe ng'asooka afata nkumbi awo. Kati mwana muwala ku kino kyalengedde obulengezi. Omuvubuka ono ku kusera kwalina levo kwali asera n'emisana. Yakwatirawo akasawo ke. Maama nnyabo sijja kusobola. Ani agenda okuliibwa?
n'obudde obwayambala engatto teyabufuna yayina kulukuta bukulukusi. Tugenda maaso tuli kumegenya era nga tubagala nnyo mwena ba agenti baffe abazijja wali mu New Roads Corner yajje Wanyazaala kwe kumuyita maama kiki mwana tu kiki nanga ate abadde ki maama wano nvaawo ngenda kuna tubugato bwokwatidde mu ngalo kiki ayita Nkoggo aluwa Nkoggo ye mwana wa mukulu we agamba Nkoggo ajje afadhali kaveewo naye yazze yasize eri wange omwana wo simulaba munenze omwana wa mbuzi mama oba omuleke mwana we atambula ku wali badde omuleka kono omwana we atambula ku kyalo kuno omwana abeyo oli kaakati omusezi abadde eri mu kusera bijja ayita Sweet mbw ayita Sweet yetegudde dda tajja kuliibwa enkomoli bajjajja munkulembere tuyigge kimwambadde tulina okuyigga kati tulina okuyigga alalalalalalala gwe kaakati obugatongo obuleetedde mu ngalo kiki nedda tofaayo bunkutuseeko teyagala kugamba nti waliwo embeera wuuyo mukwate maama oli muntu muzibu nnyo omukazi akudduseeko atya maama ojja kumegenyebwa kannange twala eri nze ndi luluma tojja kumegenya otyo gashiya wantama banange twetamwa mwana nali manyi twazaala abantu tuli mu nkweno namba gye twazaala kali mukazi wattu olw'okutya taddusa aserengeta mu lusuku ensawo agisudde twasooka abyekanga wano musanja yajja amugoba jjukira yamulabye ng'asera alidde kava musanja bannange ekiri wano wetegereze gwe akuttewa amumagamaga tamulaba gwe abasezi balina amazina gaabwe ago bannange kali kumbe unayita baze kusalira tubi atwala essubi okubika olusuku lwabwe mwama nnyabo mwana mula aduka misinde alowooza nti megenya laba nno bannange mukyala megenya ate abadde ki omukazi gwe yalengedde mu bufumbo laba nno obusinde bubuno bwakugattirira dduka nnyumba olwo egenda maaso tuli ku megenya pati 1 era tulaba ekitundu kyaffe ekisooka nate era nga bulijjo nagambye eziva mu New Roads Corner videos nga bulijjo bane bakabaka mukutuusako firimu zino ez'ebina Uganda nate era nga beetaaga ba agenti bonna bagenda okuba ndi mu distributing oba musaasanya sinema zino kale gwe neyeetaaga okuba nti weegatta ku ba agenti abo kyakabi kakati n'oluvannyuma ennyo tudda ku maama yuno ajja okuyitawo eno mu lusuku okuŋŋaanyamu ku ngeri y'enku nga bw'omanyi bantu okuva edda nedda bafumbisanga nku emiti egyatemwanga egisuulibwa mu lusuku okitegeera azaafune ku nku enkuba nezimpeddeko miti giri eno baatematema emiti gya ffene kati zino z'enku muntu aba tamenyeka nnyo na byakufumbisa mama onjagaza ki naye maama kikyonjagaza onjagaza ki abaana abadde beekwese ibo taata baamulabye eddanga ajja alumba nnyina ne mama mazima ddala onjagaza maama kikyonjagaza naye ate kiki tatabuse nno kwera n'abaana bange n'obatwala n'obeera nabo maama abaana bange wabannemesa n'obantwala gwobeera n'abaana abo abaana abantwalako lidde ku bantu bonnangira ddala mu butuufu n'omukazi najja mukazi n'ogamba nti ndi musezi nze ndi abantu maama nalindidde ku bantu lwaki onangira okuli abantu abaaye musooke mujje tulabe taata waabwe bamumanyi
taata tatabukira jjajja naye maama naawe weetaaga kulya buli lwaki sikulya laba ettambo kenkulya kale tulabe bw'onoddamu okunnemesa ensi eno nga yeetikka nnyina amulye leka nkulye omazeeko emirembe ogwanakolebwa ng'asooka amutuga megenya ng'asooka atuga nnyina kati maama yagenda okuliibwa kumbe obwana bw'omulabye gye buli banange jjajja awedde kiri ekitambo ssebo tekitaliza kyovula jjajja yali yamugaana okubeera n'abaana bano n'amusika amukulula abaana bamulengera wuno amuyisizaawo akati ojja kuliibwa baana bali bali balaba ojja kuliibwa akaleke nasooka ayitawo kiina engeri gye kikubagulamu kali bw'avaawo ogwo omunyama abaagula essaawo ye abadde alabanga nnyina atamwagaliza nnyina amulemerako nnyina amulemesa buli kimu nnyina amwogerako nga bw'alya baana bagenda okujja ku jjajja ng'ayenyeenya jjajja oli yamutuze edda agenda kumufuula nva maama nnyabo jjajja afe bannange jjajja nakanka jatuyambeko tugende tuyite anko kanka kali bwali agadde okujjawo jjajja ono naye tebumusobola kaakati tulengera omu ku bamuliraanwa abakulu b'oku kyalo kuno wuno ajja akyaleko ewa muliraanwa kana ate kadduka kyakaana Fenya kwe kuyita kifeenya oluwa Fenya we kifeenya yaddawa Fenya owaye kifeenya saati lindako iringa eyakabango alabye saati kunni saati ng'eringa eyakabango gye namugulire Dubai nsinviiri zino ino nviiri zennyini maama nnyabo twafudde dda yafunamu omuze kakati muntu naye kayafunamu omuze ogw'okulya abantu moome nnyabo nze yangu yenu yennyini gitwamuziika esaati gye baziika mu mugenzi kabango agisanze ku lusebenju lwa neiba sitegedde wabaayi alabye kaana kudduka tategedde lwaki kadduka ng'asooka ali akavaawo gwate owaayi ono ajja n'endagala mwasooka alabiriza ate abasezi bawunyiriza balinga misu bawunyiriza nnyo balinga bibe balinga mpisi nga jjayo nkomooli ani yagadde wano nga nalese waggule wano ani yagaddewo kumba akato kayingidde munda kati ono amulaba ani ali eno munda muliraanwa alengedde enkomooli nyakaŋŋa wangi maama nnyabo tulaba kina Uganda nagambe ziva mu New Lords Corner Videos be bakuleetedde firimu zino kansooka ekyamangu nja kudda ajja kudda ng'asooka gyakima endagala mutaka amulengedde amulabye ono atwala endagala azitwala wa eno baatemyeyo nte basente kiki munange omanyi bagaani ogw'okwagala okumanya kwe kujja akwate ku luggi
kumbe kaakato keesibiddeyo mala okulaba ono atwala endagala ono atwala endagala azitwala wa egenda maaso firimu tulaba megenya simuli wabula musontezi mubaamu abantu ku kyalo nga muganda wange bo bakaliba kaakati ng'ayitawo jukira eno gye yalese atugidde omukyalo oli nnyina musajja mukulu ng'ajja agoberera ate wano n'avaawo nga sitegedde kigenda maaso ogenda okumulengera wuuno ng'atandika emikolo wangi omukulu ng'ali akava mu kiryowa musajja mukulu yali akava mu kiryowa awo ensi wano we yatuuka bannange ensi wano we yatuuka ono ali mu kweswanta bweswansi bwamuyisaako enkomooli bwamukunamira bannange abasezimmwe dda ku muntu omukulu n'omulaga ettuliro oti manyabo lengera wangi kino mutaka takirabanga sikirabanga yamala akiraba kati ng'ayita banne banange ezeneshe piki gwe kuliko kadoma oli kadoma baba atunulanga mulyo wulira gudde bali awulira essanyo gwe unamuyisizaako livansi bana wenyabo kagenda kuwoma ettama ettama banange gwe maama nyabo kano kagala tandikirawo muwaato oba ntandikire ku matama banange nessanyu linzita oba tunakolera kiggwe bazze n'entamu muzeeyi alidde kava mu kiryowa alengera buli ekigenda maaso banoba gwe tunulira tulaba megenya leka tumuwaate gire mukolo basooka tebakulya nno nga tebanakukolako mikolo basooka kukola mikolo gyabwe ennyama eyo ebatambulire bulungi bevaayo naawe mulindeeko ekiki batandise okayanira omunyama mulindeeko nammwe musooke mulinde katafudde dda naawe amaddu katuleetera ebizibu kati kaleseeko engoye nnyingi buyinza notuli otukwatirawo leka nammwe wangi muzeeyi n'asimbula enduulu agisimbudde gwe ssebo ani gwokubira enduulu otyo bamugwako amanyabo bamuguddeko muzeeyi bamuguddeko ani gwokubira kerere gwe ani gwokubira kerere bamukonako enkomooli ye n'azirikirawo bamuyisaako enkomooli n'azirika muganda wange yakyo nyabula ozeeyi gwe abasezi bamanyi enkomooli agikuyisaako nogwamu amaanyi nakola buli kyayagala kyonna adde weekyanga kati kunamira okirabe ne bamukwata ne bamugjawo muzeeyi bamukutte bamugjeewo ono taaliibwe ono taaliibwe tulaba megenya era nga tuli ku kitundu ekisooka tuli ku paati 1 nagambe ziva mu New Roads Corner nate New Roads Corner videos ensibuka ebina Uganda wogenda okubanga osanga firimu ez'ebina Uganda okuvira ddala ku basuubuzi naawe yeetaaga akamu nate Uganda yonna
kati n'ono naye bamugase ku munyama wano naye agaddibwako munyama gwe. Tunulira bali Megenya The Cannibal Wish gye tuliko nate nange nammwe kyekirwa kitulwa nnyo omusajja twalimulidde nga mulamu abawooma nani mulindeeko nammwe tusooka oli eyafudde omulamu tunamuddira nedda tusooka omulamu omufu ate alina gy'alaga onaga balisoose ne bali ono omulamu amafu banaamuddira firimu tulinde ekitundu ekyokubiri Megenya nate nga bulijjo.